Kyagadde nnyo nga gwaludde mu senior citizen osooka ompisize mu kikyomanyi ku nsonga za mukulu munnoono Fulavi. Lwaki ongamba nze sirina kye mmanyi. Mukulu munno. Mukulu munnange Mwami Kayanja nze mumanyi nga omusumba mumanyidde ebbanga dde eriwerako. Yes. Nga era tumanyi nti y'omu ku basumba abasinga okuba abaluddewo nga balyowa emyoyo gy'endiga. Kugamba nti ffe baatuwadde holiday package naye baatugambye nti tubijje ku masimu mbidownloading ogenda omugiramu ne password bulungi asookera mu galale ebyaddala ng'alaba nga ono nga yabala nga batandika kuwoza yabala ogenda okulaba nga abaana batudde bwe bati gwe naawe ayambadde nga bakwambula baba batudde bali gweoyambadde nga bakwambula mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Butambi nga bufuusa obutambi bw'obuseegu. Obutambi bw'obuseegu edda byalinga bwe bityo ono atano edda tebwalinga bwe anti kati ekireetera ekyo nti gavumenti yalemwa okufa ku bantu abo one birimu emitendera ng'ena waliwo gavumenti we yaleeta kasita yagaana abantu okukuba ku baana eyo nayo issue baswanyulamu katyawo omwana ng'oyo muwala olwandirabye ekifaananyi kye w'omusanga wonna tobuuza kubirawo kuba embooka empitirivu mugambe nti betebadda agenda okulowoozaamu nti baddemu bansange bankube bwe bati ekyo taddamu list eri endless waliwo omuwala bamuyita Shandelips oba omumanyi yali mukyalo oba wa Frank Antambi mukyalo wa Frank Antambi yata obutambi waliwo ono nalaba eriripaza amuvuma mufiirako simanyani kirabu kakati waliwo nalabye n'akatambi bagamba nti mutabani wa Kamiri mukyala we omukyala we yakafuna mbwazanya na bino ebintu era akatambi ko nakalabyeko ngabizanya nakalabyeko omuwala anti kakati kyengamba kye tulina okumanya kati mbone Prima yata Prima ataki Prima tasobola yakeganyi Prima tasobola era kafulme bonna babulina awo tuli Prima n'atakatambi bwafaanana yataki kakati mu byonna okuleka abaana okubagamba nti balina eddembe lyabwe ekyo nakyo kibi nnyo eddembe lirina okuba nga lirina we likoma omuntu yenna gwe bawadde eddembe tekitegeeza nti ate likozesa okumalawo eri abalala kati gwe bw'oba nga olina eddembe lyo okweyambula weeyambule naye ate tolina ddembe limala ku baana b'abalala mirembe ng'ote obutambi obwo babulabe beesittale weesittaze maama wa mukyala wange neweesittaze maama weesittaze nange nalabye abantu abali mu comment section nange kampi nange sinakafuna ebyo byonna bibeera nga bw'olaba abantu bwe bagula ejjambiya abantu bagula ejjambiya nga tebamanyi nti oli n'agigula ng'alowooza nti ejja muyamba naye ate n'agyerabira ebweru omutemu n'agikwata n'agimusemesa kakati obutambi obwo bw'obulaga okaagala kuba oli mukulu oba oyagala kulaba by'oyagala byonna naye ate weerabidde nti abaana bo bamanyi okugamba nti ffe baatuwadde holiday package naye baatugambye nti tubijje ku masimu mbidownloading ogenda omugiramu ne password bulungi asookera mu galale ebyaddala ng'alaba nga ono nga yabala nga batandika kuwoza yabala ogenda okulaba nga abaana batudde bwe bati gwe naawe ayambadde nga bakwambula baba batudde bali gweoyambadde nga bakwambula nga batandika kukuba bufaananyi
nga wakasaba okaagala ng'otamanyi nti nno omwana wo ali kalaba nga tokitegedde nako ng'ate ne password g'ogimugiddemu ngowooza nze simu yange ngisiba weerabidde nti bw'ali bakugambye nti agenda kukola gundi homework ojja gimuteera ate omugiremu ne password nga weerabidde nti tolina uplock. So ebyo nabyo bibi, mwewale okukola ebintu okuleeta ebintu by'engeri n'ekirala mwe mwongera amaanyi mu kucunya abaana bammwe abakoze ebintu eby'engeri ng'eyo. Toŋŋamba nti nno kwaba abato obutambi obwo bakadde baabwe bonna baafa. Olumu baba mu byalo nga tebalina smartphone. Ekyokubeera mu byalo mu famire yonna nga mulimu omuntu alina smartphone omuyo ono eyakata akatambi we mubirabira gadagawola gashandips kimanyi gayina abantu bwe mukalabira mu yiteeri wala eryo mulikuba emiggo Megale go lisanga ngedo lichara Frank anti kati munango oyo si wa family yange naye wa family yange n'abikola nadda na yeyambula n'akola ki we mulabirako era o police yo yetegekenza okunkwata nga nkuba aba family yange nga mulimu omuntu atadde akatambi akaki ate police ya Uganda ekusesa bayinza okukusiba olwokuba omuntu eyayoleseza ebitundu by'ekyalo ye bakusiba naawe bebasinga obyagala bate ng'ate bagamba nti nakyo nti walinyiridde eddembe lya munno kakati ekyo kyekizibu ekiri mu Uganda nti abantu eddembe balikozesa bubiri baabawa ne bujja ku kyenkya n'omuntu yabadde anyumya embozi ku gwani bisambi bitire ate bagambe ngo yabisambi bitire kanajyo yajenyumiza yennyini yagamba mbu baali ne mukwano gwe mbusimanyi nga bayidetinga bakola ki namuweereza ekifaananyi ng'ani aguweereza ebifaananyi mukwano gw'omusajja bedetinga bali ku nankani okwo kakati namuweereza ekifaananyi ekyebitundu by'ekyalo nga bamuweereza kati oli naye n'amugamba naawe ekola ki yeerabidde nze nina kye nalowoozaamu oli ayinza okuba nga yakyeditinga kuva wakijje n'akiweereza bisambi nebisambi agenda okuweereza ekikye oba yaweereza ki oba yaweereza mugongo oba yaweereza vivi omusajja gundi yagenda okutiikinga blueweight ng'amubulokinze n'abuuza nagamba mbu omusajja bwe namuweereza ebitundu by'ekyama yambulokinga n'atamanya nti olwamuweereza yalabanga oba yamuweereza nkobe oba ddubu oba kiki olwakitunako bwati naye era nange neebuuza yaweereza ki n'ekitundu kyennyini kyeyaweereza tekiggwera mu kamera ya munene muzibu bisataawo mbuulira nnyo ya munene muzibu ngamba ng'omulabe bisambi bitereka omumanyi mumanyi mukwano gwange naye ng'ayise mu mbeera katonda bw'atyo bamunywesa n'amata g'embizi kayibadde amunywesa amata g'embizi ekyakadomola afu y'akadomola bazikama bati nze ate nze ndi musiraamu y'embizi manyi bwazikama mwe muzimanyi enziro ze muba mulya zo teviva mu mata simanyi nakumanyi kana amata gatunywa agombekebe tujja kunywa amata g'embizi nze nalaba nabiraba ne bwe bakola gundi bwe bakola waliwo creams ezisinga ze bakola nga bazikolamu mbwate zinyiriza nnyo mbiwulira kale kati awo tulibeeraliikirivu olw'ebintu ebimu ebitambula ebitebeera mu masupermarket naye anti kati lwaki obyesibako ennyama y'emmikebe simanyi nti oba ndidde ya nnyama oba ya mbuzi naye kati okujjako naawe batotegeera ng'olina ennyama eri fresh ki ekikuliisa y'emmikebe busima yerwa teyonooneka ntwako busiru akajanja nedda si kajanja busiru kati kwengeri gyogamba mbwani fena nti ono ali fresh alimu amasanda mbw ali oyo mumikebe nolaba nga nze nzira ku mputewute bwezi nze sirina byenkola ebyo bimikebe ebyo ebintu ebirimu preservative sibyagala era ndowooza mu ebyo byonna ndowooza nywa soda kuba nze ebyo byonna byonna bibagiragira sibirya nandyagadde nnyo nga gwaludde mu senior citizen osooka ompisize mu kikyomanyi ku nsonga za mukulu munnoono lwaki ogamba nze sirina kyemmanyi mukulu munno mukulu munnange mwami Kayanja nze mumanyi nga omusumba mumanyidde ebbanga dde eriwerako nga era tumanyi nti y'omu ku basumba abasinga okuba abaluddewo nga balyowa emyoyo gy'endiga ab'amaanyi okuba nti natandika ate ndowooza emyaka ng'esatu kati oba ena okuwulira sagaazi z'abeeramu nga bamuteeka mu zisaga ez'engeri ng'eyo bamwogerako kino boogera kino naye era bigenda okukomekerezebwa nga
tetumanya gye biggweredde. Bikoma mu kooti. Tuwulire eyo nti bali mu kooti naye tetuwulira nti basaze omusango gwagenze guti oba bwe guti. Nina bye nawulirako abaamuloopako nga bagamba nti bagamba nti obujulizi bwe baalina bwali tebukaalinga ene water. Nga tebusobola kulumika nti ddala pasita yeetala mu kikolwa kino eky'ebisiyaga. Ne tutamanya obusobola omulumika buba bufaanana butya oba baalina kipimo ki kwe babupimira. Ne tuwulirako ate abaali bamulumiriza ebyo ate oluvannyuma baakwati balina oba baasibwa oba baakola batya ate. Abajja okulumiriza kati ne kiba nti abantu n'abamu batya kukyogerako obwogezi bw'ekito. Naye nze ku lwange mpisibwa bubi nnyo nga omuntu ng'oyo omusumba w'eggwanga bamwogeddeko ebigambo nga bwe biti bwe kiba nga si bituufu bwe biba bituufu bandibadde tebadda ku mawulire mu biki bandibadde nga bakwata bukwasi muntu ng'oyo nga bamutwala mu mateeka nga go gakola omulimu gwago. Ya tuli mu mateeka kati naye anti ate bwe tuba tuli mu mateeka bwe batandika obidiscussingako nga biri mu mateeka nakyo kirina kye kireeta era kijja genda okukakana ng'abantu bagamba nti ngoba abalamuzi nga bagamba nti obujulizi tebumala oba bye boogera byappa oba byanjwanjwa oba ne bagamba nti kalebule oba ne bagamba nti swakaba omujweteke swakaba omujweteke era bino bagamba nti obujulizi tebumala bulina kumala obujulizi bwabumala naye problem weeba emirundi egisinga obungi waliwo omuntu ali tikebo kategeeza ki nga bamutya koje dictionary agamba itebo kati mulimu omuntu ng'ali tikebo ng'atiibwa kojja nedda kisolozi omwagala tugira mwagala tuwa oli okojja abantu bakulaba naawe abo nti njogera ebyabwe is a tickable there is the word tickable nga bamutya gaba nga tolina bw'oyogera kino bwakulimirira maaso respectable kirala okuba kuweebwa kitiibwa ate okuba kuwulirizibwa. Tujja noonyayo ekigambo ekituufu bamutya tukitwale fearable so basobola bamutya yes abantu bingi nti akolagana n'engoma ennene butereevu koje engoma ennene yakakande okolagana ne president obutereevu ekyo kyokka oli kimumala okuba nti tasobola kukunyiga kigambo bakumubuuza nti goli musango gundi gundi okitegeera okizana okatetemula omanyi nti aligina kino kati kiringa olwaliro singa baddira oli omulamuzi ne bamugamba nti gwoba olumiriza gwoba osala omusango gwa gundi gwagamba gundi agamba Lutamaguzi nti ani yamubbira akalulu ke agamba nti sale kati gwe ne bagamba nti gwoba ogusala nti omulamuzi otuula ogambe sale wabba akalulu ka Lutamaguzi oli ali tikebo naye kojja abasajja bano ng'abasumba abalyowa emyoyo era abantu bebagoberera ebbanga ddene kiki kiva ku kyokubeera nga bateekebbwako oba beekuusa nnyo ku muzinga guno ogw'ebisiyaga anti olw'okuba nti n'eddiini ze basoma ziva mu mawanga agabyagala nakyo kiyinza okuba nga kikontributingako kinene nnyo era abantu abasinga obungi bo bagamba mbu akagambo mbu abantu bagamba mbu bano eddiini zino enzikiriza zaabwe ziyimirirawo ng'oli agambye nti abagoberezi balaba bennina ate kino babisiikasiika ne bakamala bukamazi babisiika ne bamugamba nti tuleetereyo sampo mbu n'atwala zaatutte kati ndowooza ze zaaba bagamba nti ono yageregetanya pata yeggwanika ate pata yeggwanika yekya kujja nga babisiikasiika gwe babisiikasiikako pata ye yeggwanika baba bagigeregeta kojja naawe oyita wala banti nze nakulira wali bantu okulya ebisobooza bye ebisobooza kirala ate kirala ebisobooza ate okumuggula pata ekyo oba okumuvuga olupanka ne bavuga olupanka ne bamusala kekeyu
byonna bigambo bino bikozesebwa mu kubikkiriza ekisiyaga ba mumanyi kekeyo ogimanyi kekeyo sigitegeera ye hand drill kati drill ekola ki eyingira wetajja nti osobola okuddira ekisenge n'odrilingawo kati oli n'asala kekeyo engeri eyo n'abanga alaga tubulamu bano be bamu kubo babyagala nnyo mbu nga ye eri afunamu ku bantu bange abagoberezi bennina abamu kuba n'obalaba mbu awuliriza quoting ekigambo mbu kigambibwa mbu ebyo byonna byonna abantu babyogera naye nga nze ndaba ku lwange okwogera ebyo byonna byonna akola ki kulowooza kino kyandibadde kintu kimu yo gundi intelligence yaffe oba CID yaffe ba CID bakola mulimu ki ne bawaabira omuntu omu omwaka guno ne bale mwaka oguddako ne bawaabira omuntu y'omu naye nga mumusanga ekika kye kimu ne bamuddamu ne bamuwaabira ng'era mmwe mukya emirundi ng'esatu kwenda lwaki temutwala buvunaanyizibwa okulaba nti omuntu ono munoonyereza ne mulaba bano abamuwaayiriza oba boogera kino basinziira ku ki ate n'abalamuzi ne batagamba weewuunya simanyi lwaki abalamuzi ku musango ng'ogwo bagamba mangu nti obujulizi tebumala naye ate emisango emirala egiri self explanatory ne bagamba bakyanoonyereza okunoonyereza tekunnaggwa tukyagenda maaso n'okunoonyereza kiva ku ki oyinza otya nze neewuunya engeri gy'oyinza okusanga ngamba osanga akawala ka myaka 9 nga kawenyera ne kagamba nti oyo antunuza mu mbuga ya sitaani yakozesezza gwe n'ogamba nti obujulizi akawala bwe kawadde tebumala nga ko kennyini nako n'entambula yakyuse kati naye omuntu ajja atya nti ono yakeketanya pata yange egyeggwanika n'akulaga n'embeera n'agamba nti kati ndi muntu wa kwambala pampa n'erooba bweroobi bipamba gwe n'ogamba nti obujulizi tebumala obumala oyagala bwenkana ki kojja anti kati oli musajja wa Katonda munene n'olwekyo bwaba munene bamuwaayiriza abantu bangi bateekawo story ne zijja nga zikola ebintu bingi anti naye ate where there is smoke there must be fire nakyo tokalekanga mabega era omundi ogwasooka baloopa ye ogwokubiri muloopa ye kati lwaki nga tebaloopanga ku beerubaga nti bannange bishopu wamwawo waggulu oba ab'ennamirembe oba ab'ekibuli lwaki buli aloopa oyo so nga ate nawali egindi waliwo kyaki ate era abagoberezi bangi ne Kiganda waali naye nga tebamuloopangako nga Sempa waali Ssennyonga waali Kakande waali Bujingo waali bonna weebali abo Kiweweesi waali era kakiripu kafulumye omusumba atwenda twala abantu mu kooti abagenda okwogera ebintu byanjwanjwa anti kati yagambye ekintu kino kivugiddwa KTV eya Pastor Kiganda yanagamba agenda nedda kati kushuwinga kati ate ogwona shuwinga ate omulabula kwegenda oshuwinge bamuyite abo abasajja bajja kujjayo bwino waliwo yasa bamulwana basumba bale bamulwana ate ndina omusumba yagamba naye motoka yabuuka mu mbuuke ngagamba nti nga abuuza nti temwamuteeseteese kuteekateeka ki bali mu motoka babiri nga bamutwalayo nga tebamanyi nti gwe batwala bagenda musumulula pata bagenda kigitanya pata zeggwanika agenda kulaba nga zirabika ze bagendako motoka nagibuukamu mama nayafubutuka n'ayita ne waasula oli n'ababuuza nti gwe mwalese temwamuteeseteese kati ebinabyo birimu kiki ekigenda mu maaso waliwo nawo mulala ne Pastor Malina yayogera awo ne Pastor Malina byajjaawo kakati oba Pastor Malina yasobola okukiwaako obujulizi ffe tugendere ku ekyo oba Pastor Malina yava wano ye munne omanyi kakati oli bagamba nti mbuulira gw'oyita naye aba akubuuza mpisa zo kakati gwe oli asobola okukubuuza ng'abuuza ku bikwata kagatto awo naye gwe singa bukya ku makya n'ogamba nti oyo pasita gundi kojja kagatto nti akikiitanya pata zeggwanika waliwo ayinza okugaana kati ate oli pasita munne bw'atubuulira ekyo ebbanga libandabye naawe bagamba oli gundi wennankani bw'ayogera ekyo gw'ogaanirawo Pastor Mali era Pastor Mali bwe kiba nga nabo nebikola bwe biti ne biva mawulire ye anti kakati bwe biba nga bagamba waliwo ne pasita omulala awe Sempa ne Pastor Sempa yine bonna kakati bonna banne kati baba kunnyonnyola nti oyo abikola lwaki olowooza tuli mu nsi eya fitina buli woyita ku bantu bakiraba bubi
ensi teyagaliza nze kyo sikirinaako kakati golowooza nti oyo mu bapasita bonna yali mu mbeera ennungi asinga kakande nga kakande kyajjajja okuba ow'amaanyi omusajja azimba ekyaki wano esinga mu East Africa ne Africa wamu n'emiriraano Robert Kayanja sente abadde nazo okuva lindako gwoba yakakande togimanyi eva ku luguudo olumu neegenda netuuka ku luguudo olulala eva ku luguudo Kitante Road oba Yusuf Lule Road nedda ku luguudo luli oluyita emulaga olugenda eri niyo manyi ebbanga lyamaze mu kawempe kaawo ani oyo pasita kakandi tabeeranga pasita kakandi tabeeranga ko anti akanyumba akagundi ate eri gye mbadde mulaba naye badde bwaguuka eno eno yazimbibwa dda pasita agizimba dda naye kyo si kyekikulu ekikulu kukireetanya pata za mawanika kibaliko tebafa kwani yasooka kuzimba kyaki bandibadde nga singa boogera ku kyaki zaatandika singa boogera ku yenna mirembe na Lubaga ne bagamba basumba baawo bakikola kivalaba bafunye obuwagizi kati nze ngamba nti bali aboogera ebyo be baba bayita nti mukakasa nti ye gwe bakusulikako ennenge bakikitanya ku patayo nti ye bagikitanyako bakubikulako buutu okakasa nti ye bwe baali bakubikula walaba ebikozesebwa bye yakozesa byonna okubikula buutu nti ye yalina koloba pasita yennyini oba alina gwe yasindika yennyini yalina ne koloba nti yalina koloba nti ng'efaanana tunyonyole anyonyole wano nga weyeefunyira wano ti waaliwo enkovu nga bayita mukulu nga mugamba waali kuliko koloba nga kuliko ne kaganda ke akatonda akaddugavu ke tuyita muganda w'omuntu buno nga bwatubeerangako nga wano erina ebbala koloba naye kojja tosobola kulaba nga bagula buutu oba ovuga eno ku seralinge zibunye olaba buutu nga bagiggula nga buutu yaani gyatalaba oyo kojja nga oli mu mmotoka otudde akati gwe nze njagala onda ombuuzi baali bakusaze ku nviiri oziraba nga bazisala oba toziraba nziraba tuba mu ndabirwamu ani teriiyo muntu atakkiriza ye tayinza gamba nti eno koloba muganda wa oyala ku buzita the fact is si kyakwetegekera kiteekateeka kiba olusi kya buwaze tosobola kutunula sipanda kizigula buutu ate ku kyobuwaze nze kati nali saagala kunkuba mpiso sirina lwe nnyinza bute siyinza kukubuulira sayizi ya mpiso yankubwa so nga ate eri mpiso gye bakuba ku lubuto bagikubawa so kakati naye yali akeketanya pata zeggwanika ono tayinza butatunulira baganda nange olaba naye bakukuba embooka era otunulira agamba nti yabadde akutte enzo yabadde akutte kaswanyu bw'omala otuwa distribution ya koloba kakati nga tuyita sebo gye otutawanyiriza ebbanga ddene bakola otuwala emirundi 200 naye ffe tuwakana nti si ggwe kyetuba tukola jjayo koloba tulabe oba ono kyannyonnyola kyekyo kojja nonekana okwendaba mu firimu victim nannyonnyola nga waliwo artist kyakuba ekifaananyi eyo Scotland Yard edda bakitanga Crown Court yes nga Crown Court bwetuula musajja muwanvu bwonyonnyola bwoti nga yakuba ekifaananyi nga bakubuuza yoyo yennyini ng'oli amukuba ekifaananyi description gyawadde oli so bino bali omwana aveeyo annyonnyole koloba kati bwaginyonnyola bayite nenanyiniyo mugambe nti tutawanyiriza ebbanga ddene buli muntu agamba nti koloba yo ebambudde amabaati ekikitanya pata z'amawanika naki ebikudda buutu ate nga tesulisa ennenge neeyano twagala kwetegereza nga bagenda mu kasenge bagenda okujjayo omwana yagambye ati awo taata ono wawandiika kuliko omuganda kuliko akaddugavu sebo olabi omwana yakawugedde kale ekirala ki nti kuliko ebbala sebo ebbala olirabye nekojaaye nti yagambye ku sipanda ku mutwe eno waggulu wagongobalamuko kakati lwaki tutawajanga okimanyi nga mumanya nti omusajja bulijjo n'abantu kyeboogera kituufu kati nema kuwoza mbu ate obujulizi tebumala nga tolina kyokozeewo n'okunoonyereza nakwo kunafu ate yemunaakoma kubeera n'okunoonyereza okunafu kijja kuba ebyo bijja kusigala nga bikyali mu mawulire nga muswaza omusajja omukulu ng'oyo kubanga temutuuka ku kinyusi buli musango nga muguvuga ate baguzza nga ate guddamu nga lwogooma nga bagamba nti ye omusajja nga batandika kugamba nti abangi we basonga wekyabikira ojjalaba ekyolaba ekiriwo ku pasita waffe ono nti buli generation egenda ebimanya ze sandi bitegedde babimugamba babimwogerako
mbu akola kino akola kino kati kooti tekiguse twagala kooti ekiguse gavumenti anaddayo okwogera ku musajja ono ebintu bino tukikakasizza tabikola ki tabikola oba twakikakasizza abikola naye kati tugenze kumubonereza naye nobatuuka n'abaana nga waliwo n'abaana kati ababyowaniramu obuwandizi gye bali nze nabaddeko ne mukwano gwo Munugi yazze mu comment section naye nga bintu bino gye mukoma byogerako mubiwa mileage endala naye nenowoozamu ne ŋŋamba singa kooti evayo nesala entotto negamba banange ABCD abaana bano ab'omulembe guno tebandibitegedde kuba omusango ogwajja mu 2002 ne guvuvubyo kitegeeza baba bongera obimanyisa abaana n'abaana bennyininyini bwebabanga babapakikitanya pata zeggwanika ate ne mubasiba oba ne bagenda baddeyo nti munaye singa ndi bulungi naye omusajja oyo waliwo ne bwe bagamba mbu abadde agenda atumya n'okutumya n'asaba nze ndi bubi kati ntiirika butiirisi n'amuweereza mbu 3 bwe n'amuweereza zeno n'amuwa obuyambi kitegeeza nti ebintu biteekwa okuba nga birina we biva era tulina okumanya lwaki abaana bawalampanga omusajja omukulu bwe atyo abaana tubateeke wali nga naye ekikulu mu byonna kye bakola ekibi kuleeta abaana nga n'omusajja oyo waali mbadde manyina nti awawaabirwa n'awaabira bonna babeerewo abantu nakugambye nti abantu bwamutunulako ng'ate ng'agamba nti yali musumba we kimutiisa abantu bangi nnyo abatasobola kati oba oyagala okukikakasa ekyo nakigambako n'omuntu leero abaana abantu abo aboogerera NRM amafukule nga bajogerera bulungi bajogerera bulungi mpitirivu pulezidenti waffe aboogera abo abamujajjata bamusuusuuta President Museveni ye afuna olunaku yeekwese bw'ati yagamba omuntu ndirangirira nti Museveni bamuggyeko Museveni afudde olaba ababadde bamujajjata bazina amazina aveeyo olumu nga bakyanyeegi batabagamba atunula butunuzi bwa Nabbanja Kayihura n'embabazi omwana wange balamu nenadduli bagenda okulaba nga ne gundi naye musinguzi nga naye bagenda okulaba nga yali akulira prison naye ayinza okutuuka nga ne mutabani we ddala mutabani we yennyini naye nga yebbirira ali eri naye azinisaagala bandabe okitegeera kati ekyo kyekizibu ekiri mu bintu ebyokuleeta omuntu nti pasito ono buli walabika mu kooti ng'abaana bali bamutunuulidde bambi n'ebigambo nti waliwo okulonda mu paliamenti nga balonda sipiika gwerindako bonna balonda sipiika agenda kujja atuule wali bwati n'ababadde bavumawo n'aliko gwe babadde babagambe okulonda bonna bagendeyo ate naakola musajja atudde wali muzeeyi akakozesa kakodyoke kalungi nnyo abantu bakutya era nze nkugamba nti abantu bali mwini alimu alina n'okola bwati n'ateekawo amawulire bwati ng'asoma naye olijira n'abatunulirayo bwati nze ngamba nti abantu tolooza abantu bali mwini alimu bajagala nnyo bati ono era n'amala avaawo bakubuulira obubi bwayo bebagamba nti embi nti nga wobaddeyo ebbanga lyonna so kojja otuzaayo katono kitegeeza nti pasita ne kooti zimukotogeddemu si ze zimukotoggedde kooti ate zimuyambye nnyo singa kuba ekibonerezo ekiweebwa omuntu gwe bagamba nti abisiikasiika kimanyiddwa singa kati yaggwadde oyo mulimu n'okuwanikwa kalabba ekibazo ky'ekisiyagano Uganda kalabba nakyo kamu ku bibonerezo tisenga ozuulibwa nga obikula buutu osulika ennenge osunula olupanka okikitanya pata zeggwanika okalirira abantu okalakala ne koloba kalabba nze sigamanyi kyekibonerezo ngambye nti kimu ku bibonerezo n'amayisa kojja ennaku zino ezo ensangi zino waliwo omwana mulala gwe bayita Mr. Kenny content creator abadde akola akantu keba mu kalakaasa oyo nga akola bulungi nnyo ng'era bw'omugamba nti kojja omukyalo oyo muwalana njagala ogenda omumpalanireko sebo nga n'ogwo omulimu agukola era nga ajja akusesebula toddamu kumanyira kojja kagato takwagala yakukyawadde osinikira ebinnyo wakola bubi
linanga abikola nkabikola bulungi era abantu bamuwa emirimu nga omuntu yomu nze omwana oyo mumanyi omutegedde ate si kumutegeera butegeezi nze omwana oyo mumanyi mukalakasa mumanyi nga Kennedy Nyanzi ge mannya ge bine mukalakasa fe tumanyi omwana ye Kennedy Nyanzi era yo artist mulungi yo actor mulungi nyo twalinga naye nga tuzanya film oyogedde ku acting nga tuzanya naye film nga actor mulungi era nakazanya naye film ezi oyo yankozesa nako alina gundi gye yawandiikira okozesa kirala mwakolako naye omulimu nga yankozesa nga ye mukama wange bosi wo nga wawulira muluvuvu mwabo wakolerako nti nze nalinga atetenkanya nga tulina Mutoolo oyo Mutoolo mumanyi nga tugenda ntuzanya firimu ewuwe ng'abeera ku lw'essalaama eyo nga tugenda ntuzanya firimu netumala buli bwe munaakwata lirye nze ekikulu ekyantwalanga kuzanya firimu ne bwe mmala ne bansasula n'entambula era oyo mwana ng'alina edduuka mu Kampala wano ku subscribinga ku Focus TV yange bingi